ebbanga lyomaze gwata kimanyi nti no bw'omala okukozesa tishu oba kondomu ogisuula eri lwansonga eba ewunya gy'okoma ogyekuumirako n'ekivundu n'olwekyo totukaabira tuzigato twa kirogo mutukungula nnyini mbu presidential advisor ddamu oyite mbudadzi byakomyewa mutuleekaanira nnyini gumaka kutuule mutotuleekaanira wano wagenda n'okwata bando ya ssente n'otuula mu mmotoka nga ssente ozeewoze oligenda kukola kivulu totuleekaanira ssaawa zino ovaayo otuleekaaniramu ennyumba bagitwale bituyamba ki mbu daddi takyakwata masimu who is daddy olemwa bannange olemwa mbu daddi takyakwata masimu gange ennyumba bagitwale wano wajjolonga abantu n'olyoka okwata bando ya ssente kikazi gwe n'okwata bando ya ssente mazima mu covid eyali omuyitirivu batutadde mu lockdown tukuyinako obukyayi n'olyoka ogamba mbu nammwe obudde bwamwe bwe bunaatuuka muliko naawe obubwo butuuse obwokkaaba gumaka puresha kakutuulemu nayongera okutegeeza bamanerendaazi mwenna bambi ennyumba eyo mugitwale mugatiibwa agangi mugitwale atadde ku ziro oyina okukimanya nti NRM oli tishu nti yakukozesa yakwesanguza mu kabi n'esuula eri mwagaana okukkiriza amazima mujja kukawulira buli ali mu NRM nga bakukozesa ebyo ebyekisiru you will know mujja tegeera ate mujja kawulira eyo nsibuko eyo ntandikwa n'akawunga ne kabalema okugaba mugabira bammwe mu lockdown temwerabira biseera ebyo kati nga mudda wano otuleekaanira mbu ennyumba bagitwala. Is that an issue to raise? Temutuleekaanira mugende mukungulire abeewo. Manduso Catherine Kusaasira Kochabasa afama watugendedde okuwummulamuko nga ayina ebimusumbuwa ebimusumbuwa ge mabanja yakwata ennyumba ye n'agiwa banka n'agigamba mu mpesene nzitegemu NRM. Oli namba mmeka mu NRM? Gwe namba mmeka? Namba sinze talina namba naye ng'oli muwi w'amagezi ku nsonga za Kampala n'okwata sente zo n'oziteeka mu kibiina. Ennyumba kaakati eri mawulire bagitwala babulako ennaku mmeka gitwala? Awo kasazi gwako ebeerugenze ekibiina luli walinga okubira daddi n'akwata kadaddi takyakwata oba yakyusa namba oba office yagisengula. Njagala kumanya exactly kiki ekikutuma n'okwata ebintu byo byewakola mu ntuuyo zo mu ndongo byotajja mu byabufuzi n'obiwaayo ku nsonga y'ebyobufuzi wakyamukamu. Senyiza okugamba lwakuba nti buli lwoyogera kutwala nnyumba mpulira pain as a person nti ebintu ebisinga byenakola nga Kathy byenakola nga siri mu politics ebitono bitandise okugenda kati mba mpulira obulumi mba mpulira pain jesiyinza kunyonyola oba omuntu omulala naye nga mukyona kijjira okuba nti waliwo obulumi obw'enjawulo nti bakulwana eno ne bakulwana eno weesanga ng'oli wakati nga you're just there. Nina pain as a person. Nkulaba oyogeza bulumi amaziga gajja lwa nnyumba bagajja lwa kulwana oba amaziga ga nnyumba mabanja bantu bokote ne batasiima oba abakulwana binje kugamba mpulya pain mpulya ebintu byenkoze kubanga nasooka okuwagira nganze
nti nawagirwa abantu bampagira ng'omuntu nengula obutu wange obutonotono kubanga ffenna tukola ng'abantu okubeera nti weeyimiriza tetwakola kubanga ti twebbika kuba mwakola kuba bulungi twakola kuba bulungi kano wesanga nga ebintu ebitono bigenda tulwanyisibwa abantu ab'enjawulo because I know President's word is an order. Yeah, it is a direct order. Anyway, tugende mbazi. Yalagira ne wabawagana. Binene. Bingi. Nemanyi bijja kugwa. Akalulu ka 226 kanaatera okutuuka kuba tulayo ebbanga tono. Oddayo. Era bw'otaddayo wa nsonga kyekuganya okuddayo. Omusabira akalulu abeewo. Mark. Nze mpagira Museveni ng'omuntu. Era akomawo. Naye nsaba ebintu byalagira bibeere mu nkola. Kubanga ffe abamwagala oluusi tusanga okunyigirizibwa. Nowesanga nga ontoomozeddwa nti olwanyizibwa sayidi ne sayidi. Abamuwagira bakulwanyisa n'abatamuwagira. Naye ate njagala nkubuulire nti abatamuwagira ate tebatulwanyisa nnyo nga bamuwagira. Yesebo. Nti wabalagidde ekintu nekitakolebwa. Gwe abantu bakulaba nga gwali obulungi naye ng'onyigirizibwa. Kiruma. Naye nze Museveni nga ye muwagira ng'omuntu kubanga mmanyi. He knows me. Era kyemanyi bwekuba omulanga gwange asobola okuwuliriza. Essimu ye tekyaliko oba bw'erikuba tagikwata. Kwata essimu ya Kusaasira essaawa eno. Yakwekyangirako. Byebiri by'osoma ebyokulimba. Naye ate byensoma by'okulimba. Ebyokulimba bagambye oddeyo bisome. Bakulimbye ekimala. Nti muzeeyi ayinza okuba ateeka okuba alina empapula 3. Nti alina olukkiriza, alina olugaana, alina olusuubiza. Zibeera ku mmeeza zonna. Naye kyenkikakasa mu kyo. Bamuwa lugaana. Museveni amanyi. Era awulira omulanga gwange. I know he will handle this. And I will go. I know. Simanyi kyenyiza kwogera naye kimanyi ajja kishandulinga. Kasabe Mukama Katonda naawe abanange. Bw'agaana ogenda mukola ki? Nga bigenda. Bwana baganya nga bigenda. Akalulu kajja 226 oddayo nga bigenze. Essaawa eno. Obanga awo oyimba bizzeemu. Sijja kuyimba bizzeemu naye kyenkakasa. Tojja kusiba kutuuka. Toyiza kuddira muntu abaddewo ne mumwerabira. Aye ne mumujjukira oluvannyuma ng'akalulu kakola ki? Naye si ggwe oba osoose. Sinze mba nsoose. Si ggwe oba osoose. Oba obadde ogoberera ebyafaayo si ggwe oba osoose. Sinze nsoose. Naye time will tell. Vale, leero ndi ne mama Kabino mani mumuwakana nnyo mukkiriza mulabyeko mami bampere kapera Bobi Wine abango bambala byondi wala wamma werekerera awo bakkiriza dda kati babuuzeeko mugamba mutya nje baliko mubumpimpi abantu babulidde kumanyago Catherine Kusaasira muwagizi wa NRM muwagizi wa President Museveni mulimu abatamanyi NRM oyoga NRM otegeeza ki ejibaita NRM ogwo mudidi kiki ekyo sente ya muwi sente ya muwi wa musolo wa musolo ate kati gwagitereka ennaku zino Kusaasira zendyako naye omuwi wa musolo tagenze kukyawange anyiiga mangu nze Kusaasa sikyanoonya linnya ly'amaanyi nti gundi weesigudde ki Museveni amanyi wangi maama Museveni amanyi kwegamba ffene bwe tutakumanya tetulina makulu Museveni akumanyi ngani Presidential Advisor Ombwat omwatya Ombwat wangi maama mpozi aba akola mulimu ki oba kuziika na mikolo egy'enjawulo obwa president advisor wabufunirawo mu State House akaseka ako mbalumanga mwana ne temufayo mujja kunzaala ogambye maama mujja kuzaala ekibaluma naye maama ng'otulumizza nnyo mulinde omulembe gwe mubugulijja abantu bampagira ng'omuntu nengula obutu wange obutonotono nti buli lwoyogera kutwala nnyumba mpulira pain as a person nti ebintu ebisinga bye nakola nga Kathy benakola nga siri mu politics ebitono bitandise okugenda as a person kyenja mu kuyimba sina gyenja wala umaka kutule muto tulekanira
wano wagenda n'okwata bando ya ssente n'otuula mu mmotoka nga ssente ozeewoza oligenda kukola kivulu. Totuleekaanira ssaawa zino ovaayo otuleekaanira mu ennyumba bagitwala bagitwale.